abasajja bakuno ab'omukumba wabasanga otya? Nabasanga buli muntu ng'akola ki ng'obubaluwa tebuta naye kye nakola bagambanga Mukama ng'ali wakati wange nti omwami wange jja. Tutuuse era nga tutuuse yempenja ew'omukyala Torofisa Kirita, omusomesa omutendeke asomesezza abaana abangi abayitirivu, ali mu bazzukulu b'abazzukulu bonna yabasomesaako abatuuseeko. Ssaalongo Semata Munnagomba ono y'omu ku babasomesa. Nabala tugenda kubiraba, mujje mutweyungeko mu programu. Eno ye programu Ebuzibide Extra. Mu programu eno mbeera n'aba Insight Media nga bali ku kamera, ate ssaako aba Alan Soft Media abakwata ekifaananyi ne bakikanyuga okutuukako eyo gy'oli. Saagala kwerabira okubeebaza mwenna abasubscribinze ku Agida Live. Mbajjukiza genda ku YouTube, subscribe, okwate mu kapeesa ka kamyufu, okwate mu kide, ojja kubola buli kimu ekigenda maaso ku Agida Live. Siyinza kubuusa maaso mwenna abagyekuumiddeko ababeera nga mutugoberera yonna gye tutambulira byonna ebigenda mu maaso. Bannaffe mwebale nnyo, mmwe musinga mu kintu kino ng'enjoga ennaku zino bweri. Njala kusembyayo omukyala Maggie Bata okuva mu kibuga Cairo ekya Egypt. Weebale nnyo bali ddala kubanga oyo basabo ne bannya basobola mubuusa maaso nti ennyambala yange yagifuula kye mulaba kyonna kye kiri. Maggie Bata okuva Egypt Cairo. Munzikirize basebo ne bannyabo, tugenda kwatandika ate n'ekitundu ekisooka nga tutunuulira omugenyi waffe olwaleero mu programu Ebuzibide Extra. Okubasunirako katono, tuli Mpenja ku kyalo Mpenja mu muluka ogw'Ekakomo. Eggombolola y'Empenja mu ssaza ly'Egomba era mu disitulikiti y'Egomba, gye tusanze omusomesa Ssaabasomesa atugambye nti retired but not tired and expired. Omusomesa simulala ye musomesa Torofisa Kirita, afuuse ensonga, asomesezza abantu abangi ennyo. Munzikize awatali kwisa kadde konna, butereevu nga ndina aba Insight Media tweyunge ate ku musomesa ono tuwabeemu naye. Mukulu, nsanyuse nnyo okutwaniriza, nsanyuse nnyo naffe okulaba. Nange nsanyuse okubalaba. Weewaawo. Atulaba era akulaba yandyetaaze okumanya Mukulu Kirita yaani, otubuulire ku mannya go. Era endagamuntu yesoma linnya ki? Endagamuntu yange esoma era Torofisa Kirita. Mukulu Kirita yazaalibwa ddi? 1936. 1936. Kati naawo era bibakubanga biri ebyeddawo kati badde ogenda kujjayo kakibooko kali akagalo okubeko kubanga badde oyinza okumbuuza emyaka awo alina kumala kutuula kubala buti nga bwe twakola. Si mizibu guno gwa 84. Mwaka gwa 84. Mukulu Kirita atulaba yanetaaze okumanya abazadde be baluwa bakyaliyo oba tebaliyo, bagalamirizibwawa? Abazadde baddayo gye baava ne beebaka, bagalamizibwa ku kyalo Nasuuti Mukono mu Kitete, kubanga tuli wansi wa mbuga ya Hamu, batuyita Batete naye Abatete nabyo ggwanga nedda. Buli bantu ababeera wansi w'embuga ng'embuga eri waggulu babayita Batete, Batete ba mbuga. Kitegeeza olusaza ya Ssaabasajja Kabaka eby'ekyalo. Yes. Atulaba era akulaba ku Agida Live ayagala okumanya nti okusoma kwo kwali kutya? Okusoma kwange kwakuma mu pisikisi. Awo twalina omukisa ogendanga mu koosi ng'ova mu pisikisi kubanga ebifo
ebibiina ebikulu ebyaliwo zayitibwanga na junior secondary 1 junior secondary 2 ate omuntu n'alyoka atuuka mu junior secondary 3 n'akola ki n'agenda mu senior naye ffe n'agenda ate mu senior asooka n'asoma primary n'akoma mu P6 ekyo ekibuuzo tekiba kyamaanyi ku ffe twakyalinga kyamaanyi ng'oyinza kigeraageranya ku Piero E tukigeraageranya kati ku senior 3 senior 4 kubanga twatuulanga nga tutuulira ku ssomero ekkulu nga nze neenyumiriza nasomera mu ssomero kkulu erya Bishop School ly'owulira ery'emukono kale obusomero obwali businga mu kiseera ekyo bwe twasomera nga bwa pifo nga bajja ne batuulira eno ku lyaffe eddene nga bakuumibwa nno n'amaanyi abasajja ab'amaanyi ababoggola n'ali eringa omusumba n'awulira n'akankana nga abasajja olwo be b'amaanyi kaakati abaayitanga nga bwe bayita okugenda mu ssomero ekkuluko ng'eryaffe lyayitibwanga kimanyi sentulo naye nga agasinga gakoma ku pifo olwo nno nga n'akagambo ak'oluzungu akagamba nti tebo eno kyeyawulo tukatandika era singa musoma mu Luganda ekitegeeza enkola y'okusoma mu Luganda tesoose kati ye ate nga tusoma engeri eyeewuunyisa kubanga ekitundu ekisooka zino mweze mwasoma alifu nga ziyitibwa alifu nga bwe tuzisoma nti bapa bafama waliifuuya Oluganda datalulaala naza sajjagaka n'ebirala lulinga luyimba bwe twakiranga naye lwakuba ati nyawiriza naye twasomanga za sa ja ga ka ba pa va fa ma bwe bityo bwe twasooka okusoma ekipande ekyo ne bijjanga bikyuka ate ogambye wakoma gwe mu kibiina kye P6 awo n'okwata ogwo obusomesa kaakati ne tubuuzibwa abaagala okugenda mu busomesa abalala abaagala okugenda mu busawo nga tulina eddembe so singa mmwe kati omwana nnyo kyenjagala okubuuza abatula Agida Live ono atugamba nti yakoma mu P6 era banna abalala bakwata koose ezo muli n'obusawo kitegeeza ensoma yedda ng'osobola okuva ku P6 mwana wattu n'ogenda mu busawo era ye bwe yakomaawo n'agenda mu busomesa nga mugenda ne mu koosi endala si busawo bukka si busomesa buli koosi ng'osobola ogigendamu okumala gwe n'osalawo kangende mu busomesa era nabwagala nnyo lwaki wayagala obusomesa ekyanjagaza obusomesa nga nsanyusibwa abaana n'okusinga abaana abaki abato kuba essomero lyaffe eryo Bishop School kwaliko ekitundu ekyasooka nga bawala beereere kaakati tetubuuzibwa okuva mu P3 ogenda eri engulu kuli abalenzi gonna gali ku lusozi lumu oba wali oyiseeyo gali ku lusozi lumu kwaliko eryo eryabawala ne kubaako eddala erifugibwa lyayitibwanga nga ky'omuzungu ate alikulira ayitibwa Hopkins ne tulyoka tugenda wali ate nga lusozi lumu ne tugenda mu Bishop School ne twegatta n'abalenzi ne mu bawala nga bakoma ku kapiki pifo ne twegatta n'abalenzi era ndi mugigi oba okusatu okuga abalenzi okwegatta n'abawala mu kusomera awamu nga kizibu kubanga abalenzi awo mu kiseera ekyo abazadde abeesobola nga bayambala ku ngatto ffe abawala nga tebakkizibwa kwambala ngatto ate baali balenzi beerere kaakati naffe eno nga gye muli abawala ate mwenge ngatto muzambalira ku kibiina ki mbadde manyi nga oli yasobolanga ng'asobola ogigula oba okuggyako nga mwana wa muntu wakitalajjira mu kagatto era bwe twatandika okwambala engatto twayambala lusejjera ate obumanyi bulusejjera obw'olugoye
ngate bwa bulawuni oyita ne kuliggwa liyingira buyingi ziri kutuukako Kyekyo. kalibeerya ttovu ekyo kakati ate bwe batusekereranga kubanga twali bawala baki bw'ogenda munankali mu toilet n'okajjamu n'okassa mu nsawo ez'olugoye ezatungibwanga ez'oluwuzi ezisibwa n'ogisaamu kubanga bakusekeredde tetumanyi nazikyambuza naye okutuukisa bwe bityo byagenda bitereera ne byeyongera netumanyiira okusomera mu buki mu bugatto obwo n'okusomera mu balenzi kati otugambye olwo ogenze mu busomesa obusomesa olwo obusomerawo ndejje ebiseera ebyo ndejje nga si university nga tiriyo naye siriya secondary nga gyeri nga yabalenzi kakati bw'omaliriza endejje watandikirawo okusomesa tandikira Ntebe Kiwafu nosomesa ensomesaayo ata awo mu kusoma obusomesa nga katono nnyo wasoma tewabangawo kwawula abalenzi basomanga n'abawala nga teri bawala kati mukulu oyinza geraageranya otya embeera y'omwana okubanga asoma bawala bokka n'abalenzi bokka n'okubeera nga basoma nga tubagattidde wamu okusoma nga bagattiddwa wamu okusinga obulungi okusoma n'abalenzi kwekusinga obulungi kubanga lwaki ogamba nti kwekusinga obulungi nali sisobola kubala nga sikisobola naye abalenzi bo balina ekisa okusinga ate abaki abawala omuwala waabanga mugezi neyemanya nti mugezi tayagala kuyamba ne bw'omubuuza nti nze kironga sikitekera nti nange ndabiraawo nange sikimanyi naye abalenzi balina okuyamba era nze abalenzi abanjigiriza okubala nkyabajjukira yali bamuyita Buyungo n'omulala Buyungo ne Kasozi era bwe twaddanga mu wabweru nga bansomesa nali nemwa nnyo okubala mu kusomako kwonna awo nga tunayingira mu kukola oyinamu gw'ogamba nti omuntu ono kusooka njagala ogamba abantu babiri omusomesa n'omuyizi bewasomako nabo n'omusomesa yakusomesaako gw'oyinza okubya n'ogamba nti ono siyinza kumwerabira era lwa nsonga ki tusooke n'omuyizi omuyizi gwe siyinza kwerabira oyo Buyungu kubanga yankubirizanga ne bwe nabiringa sifuddeeyo mu ssaawa 4 nga mpita nti jangu olabe nga tubeera mu kati nga njigiriza wano tukola bwe tuti wano tukola bwe tuti n'oli omulala we yajjiranga era bwe tuti ekibiina kyaffe mu kumala omwaka ne tukyetikka wa lubereberye wa 2 wa 3 kati ate omusomesa kigwotayinza kwerabira lwaki musomesa gwe siyinza kwerabira yali ayitibwa Paulo Magala yali musomesa mu ssomero omwo n'omukyala Getu Kayiza baali bakwano bange era nga banjagala kati awo bw'omaliriza ogenda okutandika okusomesa tonnaba olwo toyina mwami nga sirina kale batulaba ku Agira Live tuli Mpenja n'omusomesa senior teacher retired but not exceed Tolfisa Kirita ono twamukazaako mukulu Kirita asomeseza abantu bangi nnyo siyinza kubamenya nemba malayo mugenda kunzikiza tugenda kumulamu ekitundu ekisooka tugenda kudda ku kitundu ekyokubiri tukomye nga amalirize okusoma agenda okutandika okukola era bwe tukomyewo tujja kutandikirawe tukomye siyinza kuwerabira aba Insight Media okubajjukiza nti abo ku kifaananyi ne Alan Soft Media ebyekifaananyi bakwase njala kwebaza ennyo director omukulu Kazibe Philip kubanga abeera okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo siyinza kwerabira kubajjukiza ti COVID-19 gyali kituufu si byakusaaga sanitizers zino muzikozese tokoma kubeera bubeezi nayo naye mugikozese sanitizers zino kikulu nnyo engalo tuzinaabe twewale ekijero kya COVID-19 kino kijja kuggwa tukwatire wamu tugenda kumulamu katini tova Agira Live
Program webuzibide extra. Tubakulisaayo mu kuwummulako mukulikeo ewa Kitunze Gomba we twakomye tugenda okutandikira tuli Mpenja n'omusomesa Tolofisa Kirita we twakomye nga ayingidde obusomesa abumaliriza olwonna agenda otandika okusomesa mukulu kakati okuyingira obusomesa abazadde bo bali basanyufu nakyo kwali kwewaggula n'oganze kino kyenjagala kyawe basanyusa nnyo nebasanyuka atutukirize ekiroto kyaffe era mu kugenda okuyingira college bamperekerako okutuuka erejje kubanga nga beeraliikirije bulemezi wali okuva ewaffe emukono kati tutandise mu busomesa otandise okusomesa watandikira Kiwafu Ntebe nayerabiddeko nasoserera natandikira Ndejje demonstration bandekawo nebandekawo okumala emyaka 3 kati emyaka 3 egimaze Ndejje kitegeeza bwe balabanga mu omulungi nga bamusigaza ndowooza emyaka 3 kati ovudde yawozeewa kakati ne bawandiikira nga beetaaga omusomesa asobola okutandika n'abaana abato olwani awandiika ndowooza byava mu ministry nga beetaagayo omusomesa asobola eby'abato otulinga mwaka kyogo 1954 atano mwena atano mwetano atano mukaga atano musanvu nebwayo nga waliwo essomero erigenda okutandika Entebe Kiwafu oba lyayitibwanga kyeddala Kiwafu Entebe essomero eryo ffe twalitandika kwegamba ne bantwala eyo mu 1957 naye nga bajja kunjijayo kubanga nagenda nange seesiimidde naye kitegeeza wali mulungi nnyo kubanga simanyi omulembo katugambe bweba enjogera y'abavubuka katugamba gwe waliko ebiseera ebyo okutandika essomero pya ne baga tutwale bano kitegeeza babalonzeemu be beekakasa kati olw'Ekiwafu wamalayo yo emyaka emeka amalayo 58 nkaaga mu Maachi naye era buli kiseera nga nsaba okuvaayo kubanga nali sirabanga ku bintu bya miwendo nga bye nasanga Entebe ogula ettooke eryennusu 3 ennusu otegeeza mitwalo 3 nedda ennusu 3 ndowooza oba mwenna temuzimanyi ezaaliko kwini ezayitibwanga ennusu Uganda waliwo ezaaliko kwini era nali nziteresa awo olutalo abaje babisaasaanya ne babisuula waliwo ezaaliko kwini eyitibwa ennusu siringi ne Simoni egaali 5 na bino ebisente ebyalingamu emituli 2 5 walingawo era akasimoni ne balyoka bakola ebyo ebirimu sente 2 sente 10 mwabirabako ebyo afu naye bwo nga bulimu ennankani oyinza n'okufuna oluwuzi n'otunga sente zo ati size zino ensimbi enganda ze bakozesa nedda waliwo sente ndabye n'ennaku zino so baana baali bagirozaawo nga kinganji terese naye sikyamanyi weeri olw'omusaala gwammwe ebiseera ebyo nga mufuna sereme 10 omwezi mulamba 10 nga kisobola kukola ki ebiseera ebyo nga kisobola okugula kuba kati ennaku zino 10 n'okufuna bisikuiti ow'e10 onoonya nnyo nga tufuna
siringi nga tufuna 8 sente 8 ekikumi nga kyabalenzi era twediimako ne baga nti bannammwe abasajja kwegabwe twenkikanya standard nga baga nti balina okuzimba balina okuwasa abakyala biki fe abawala oba abakazi nga tufuna 8 abalenzi bafuna 10. Atulaba ku Agda Live sino simanyi oba eddoboozi ligenda waani. Embeera yalinga yanjawulo nnyo, abaami nga bafuna 10, abakyala nga bafuna 8. Nsuubira nti embeera eyo tebambi kubanga obuvunaanyizibwa bungi obeera mu maaso g'abaami. Mukulu obadde ogamba kakati eyo wamalayo myaka emeka? Namalayo 2 nga n'emyezi kubanga mu mwaka ogwe 6 5 naye mugwandibadde ogwokuna neŋŋenda ati nenzirayo ate ku lusozi emukono. Nosomesa emukono? Ensomesa emukono. Kakati twagala nnyo okumanya ova otya emukono okujja eggomba era okuva lwe wajja eno wasookera ku ssomero era lino? Nasookera baddiyo gye baakolagana era lwabya abaana bato. Gava ye yali omukulu w'emukono nga yeddiyo omukulu. Neeno ng'eriyo Kayongo empigi naye nga bamanyaganye ne Gava n'amugamba olina omusomesa asobola okugira bw'atya okutandika abaana bato tugenda kutandika essomero Entebbe. Naga nti nja kukwazika mulina neŋŋenda njazikibwayo n'akasaala ne bakongeramu ne nfunanga 107. Walinnya naye baba yanetaaza okumanya osala otya ate eddiira okuva emukono atodde eno? Anti bali abakulu ye bakolagana. Gava ye yali omukulu wa mukono, Kayongo nga ye w'empigi ng'eriyo ne Katende n'abalala n'empigi. Ate Katende nga mmanyi yali w'emukono ku lusozi omusomesa oyo naye n'agenda ng'akuzibwa n'afuuka ddiiwo era bwe bategeeragana nti omuwala oyo oba omukazi oyo mumanyi mumuleete. Kati olwoze eno watuukira Mpenja ng'olwo bwabakoma ku bibiina bimeka wano Mpenja? Ebibiina ebisomesebwamu nakomanga mu P4 naye nga nsomesa era luki bintu okujja Mpenja 6 kitegeeza okuva 6 okutuusa kati tebankyusa. Wawummula mu mwaka 58 na mwaka nerabidde 98 ku mugenzi Mulindwa. Atugambe ndowooza mu ssomero eryo oyinza okuba gwe musomesa asinza okusomesa emyaka emingi. Kyekyo. Mu kusomesa kwo oyinamu omwana gw'ogamba nti mu baana be nnaasomesezza mulimu omwana ono simwerabire olwakino? Dokita Matovu ne Dokita Nantanda Enswanjere. Abo sibeerabira kubanga nabo buli kiseera banoonyereza okulaba akyaliwo, babuuza akyaliwo kyakyaliwo. Waliwo ekintu kyonna mu kusomesa kwo ky'ogamba nti kikubbuddwamu okujjukira? Batulaba ku Agda Live kino nno kusoomooza eri institution z'owa ministry zonna ti omuntu ng'ono asomesezza ebbanga eddene bw'abanga akyaliwo kati no kyekiseera tutandika okubajjukira tubabbulengamu ebizimbe tubabbulengamu ebifo ebyenjawulo waaki tubateerewo ebijjukizo ne bwe kibanga si kizimbe tuteekewo ekintu kyonna kwe tuyinza okubajjukira. Mukulu njagala kubuuza mu busomesa muno owuliranga bwe wabubeeramu nga omutima gwo gwatuuka gye gulaga oba wabeerangaawo n'ojuya n'oga oba senga saabusoma? Gwatuuka.
sirina kye najulira nsenga nasoma kino senga nasoma kino nayagala nnyo obusomesa ayagala nnyo abaana mu kusomesa muno osinze kusanga mu kusomozebwa ki yongera okunyinyonnyola mulimu kyoga nti kino kyansomooza mu busomesa oba waliwo embeera gy'oyinza okuga nti lunaku luno nafuna embeera bweti ne bweti siri kyerabira mu busomesa muno abaana kubanga abaana edda basomanga bakulu teri baana bakutizinga abaana waliwo omulenzi nkyamujjukira mu kiga Lwakasagule wamwami Tindiweegi nga mulenzi mukulu era yanjagaza nnyo n'okukyusa mangu nzireyo ewaffe ng'omuyita n'okumuyita Lwakasagule nti here I am madam nemugamba nebbogo naye nga mulenzi mukulu nga kaakati abalenzi abakulu abali ku siniya waliwo n'abalenzi abalala naye bo nga bawombeefu ng'omukulu Luwalira ng'abo bawombeefu Luwalira samusomesa mu kibiina naye namusangamu naye nga muwombeefu waliwo omwami gundi yafa mutabani wa George Lubega gundi Kamoga abo baali balinzi bakulu Katumwa kandekiraawo n'abalala nabasangawo wano nabasangawo abantu buli bobamenya sitwewuunyisa kuba mbadde simanyi nti wasomesa ne Luwalira Katumwa Kamoga omwami ono yatufaako wali mutabani wewamweka ku mugundi mutabani wa ono w'Embogo ow'Embogo wano taata wa Ambuloozi erinnya terimbuzi Walakira abo bonna nabasanga nga balenzi bakulu batugamba nti no wasomesa ne Ronald Mayinja kwegamba ye alinga abo samusomesa mu piwano naye namusanga mu busomero yatandikira eno waggulu muba mu P3 nange simanyi kasomero ke yavaamu mukyala Ndawula yabimanyi naye era musomi wange kuba nabagendangamu okubasomesa Oluganda n'eddiini ezo zibampanga mu bibiina ebyawaggulu okugenda okusomesa eddiini n'ebyoluganda biki nga abasomesa bangi bamuwa Oluganda nti ebyo sibisobola ebyoluganda ekyolowooza Mukama teyakinteekera tweyanza nnyo tweyanzege abatugoberera ku Agida Live tulina omusomesa senior teacher retired but not expired and tired simulala ye musomesa Tolofisa Kirita tugenda kumulamu katono ate tukomewo n'ekitundu ekyokubiri ekyobulamu bwe nga bwazza butambuza ng'ogyeko ekyokusomesa mwebale nnyo ddala temuva ku Agida Live. Mukkirize bassebo ne bannyabo tutandikire we twakomye mukulu badde twebuuza mwana in fact message oli agiweereza Namubiru Christine ali Dubai agamba oyo musomesa wange yansomesaako nabuuza twebuuza obulamu obusanze otya ng'ogyeko obusomesa biki biba bibadde ng'okola okubeezaawo obulamu kwegamba nga bwe mbadde nkyasobola nga nkola ki nimalima obuntuntu baawo kasooli kibinyeebwa bikibu ebityo naye nga ekisinga nga Mukama ngabiridde nnyo kubanga ng'abantu bampeereza obuyambi
kubanga obwo bwenkugambye nga tebuyinza kumpeesaawo. Kakati bw'otuuka kuno kukola kuno kuba ndowooza watuukira wano ng'oli omuwala omuvubuka agumidde obulungi si bwe kwali abasajja bakuno ab'omugomba wabasanga otya? Nabasanga buli muntu ng'akola ki ng'obubaluwa tebuta naye kye nakola bagambanga Mukama ng'ali wakati wange nti omwami wange gy'ali Mukama amuleeta nga gy'ali era nali najja kuno nga nzaddeyo omwana nga nzadde omwana eyasooka era naye ng'agira ki ampeereza obuyambi kubanga yali era nno wali ku buzibu kubanga kati oli ayinza okuleeta obuyambi ate n'asanga akabaluwa era nkyewuunya nenkyebaliza Mukama nabigaana byonna. Eyasooka yali gombolola kiifu awo waggulu omwami oyo nga bamuyisa so yali wammamba erinnya ndyerabidde oba ye yavaako nekudda Lutwama oba nemwerabidde omwami oyo kweggana abalala n'abasomesa naye neŋŋamba omwami wange gy'ali. Era lumu taata w'omwana wange oyo yali tannava mu bulamu balabiraawo ku ssomero wano ng'agizeeki atuuse ng'era bamanyaganye ne Namugera. Ekyo kyakuyambako kuba bw'atuuka awo ab'obubaluwa bakendeezaako baali bakolagana ne Namugera era ye yasooka okutambuza yali musomesa ye yasooka okutambuza amawulire okubagamba nti oyo yebba naye nga tetubeera naye wano era n'omwana simulina wano nga yalina omwana yali akola ku gundi yali akola nakasero wera ku byanankali bino byamawulire neerabidde bayitanga nakasero ani waggulu eyo ye yali akolera era mu biseera bya mini oba bya gundi Obote ye bamu abaali bakwatiddwa Lwanga ne Kiyeyune oba ne omulala ne basatu kweggamba nga balina akakiiko bajja mu Kampala awo nga bakuŋŋaana kiro naye n'owange yalinawo abavubuka be bakola nabo naye ng'akola nakasero ku TV ng'akola ku TV nakasero yava mu bulamu. Abaana mwazaala bameka naye? Omu. Kati ye mwana yekka gwe wakomako? Nedda. Yafa mu biseera bino ng'ab'obubaluwa bakyaliwo balindiriza babivaako dda ng'ebbanga liyiseewo. Kakati omwana oyo yali omumuwala kati Namugera bakula naye ye ng'azaalibwa gindi Emmanga Mawokota bayisayo Bukembe oba eyo ate ne Namugera ng'azaalibwa muki mu Ggomba nga naye mwana wa mwami Serwanga kwa Serwanga yali wamuluka n'olinga mwana wa mwami era bwe basisinkana emukono kakati ne bakwatagana era bokka ku mulembe gwabwe be bakkirizanga okuvuga ku bugaali ku ssomero kubanga baana ba mwami era nga basoma basaze n'eno kubanga basulanga mu ssomero naye bano nga bajja okusaba ebifo nga basaze ate nga baana b'abaami ng'ate basula na wa muzungu basula wa muzungu Hopkins kyamanya sibimanyi naye nga ku ssomero kweggane beemanyagana baana b'abaami bavugane ku bugaali. Namugera yagamba nti yakavuganga oluusi okuva eno Eggomba nagira kiri basisinkana ne munnabwe Emmanga Mawokota eyo wansi ne bavuga obugaali bwabwe n'obugugu ne batuuka ku lusozi Mukono ne bakwatagana olwo nno nga basoma obusomesa
bwa primary omanyi namutamba yali talinagira ki talinakula nyumba bonna babusuubizi nga essomero erisomesa abasomesa bebaga nti omusomesa oyo yabwawa nti mukono nga yeri obadde otugamba mwazaalayo omwana omu ate abalala tewazaalayo baana balala nazaalayo abaana abalala era abo obamanyi obamanyi ne gye bava abaana abo katugambe bonna bassa kimu abaana bategeeragala bali bameka babiri ng'oggyeko ekyo okubeera ogambye ng'olima biki wawummula wabiviirako ddala tewaddamu kusomesa nasomesaako wano ewa mukulu Nakato bwe twatandika era nentandika akasomero ako jjajjaawo nga ŋŋamba wano kale waliwo ettaka lyange kanzimba akasomero katandike omugenzi Bulasiyo Kalule olwo okola mukulu Nakato mutandika ye nga akyaliyo mu gavumenti obulamu obusanze otya okuva lwewummula obulamu Mukama ankuumye mbusanze bulungi ndabirirwa kubanga senga sirabirirwa temwandinsanze mu kasiisira akafaanana bwe kati naye ndabirirwa era olw'okulabirirwa okwo nga buzzoolaba bitambula be bajja bagira ki bamenya akasiisira ne baga atongereko wano maama tasaanirawo biki ate oluusi nze kennyini gwe bakolera nga sente njagala kugira ki kuzirya ekyobulekeraawo awo wanamanyi ti mbade awo ndaba bulabi nga basitudde nti twagala kwongerako wano naye nga nazo ziri obulibwako bufuna naye nga omanyi omuntu ayagala abe nga akutte kagira ki kyekyo magezi kigoyinza okuwa abali mu ttendekero lya busomesa oba abakanye obusomesa nga bakyali bato kubanga ennaku zino bagamba obusomesa koosi ey'abo abaalemwa oyinza kyogerako kiro wamagezi kyabusomesa kwegamba luli kyagambibwanga nti eyaba ate ffe we twatandikira nga si bangi abaana abeewaayo ndowooza kitwava tufuna omukisa okwagalwa n'okutiyingiza mangu kubanga nga si bangi abeeronda mu busomesa wabula nga baagala busawo n'ebirala dizayini biki naye abaana kyembawa era n'ennaku zino nabaddeko ne gwenjogera naye nemugamba nti Katonda bw'atuyisa mu kirwadde kino linnyira mu busomesa wakiri genda wa ekabula soke bw'oba n'ebisaanyizo ebikulabisa nti osobola obusomesa nga babirabye olinyire mu busomesa topaapaala mu birala kuba obusomesa tebukola ki tebukoma madaala omuntu yeerinnyisa yekka kubanga bambuulira okusoma kw'omwami ono eyawummula mu UNEB engeri gye yasoma bwe yatandika eroti n'oli eyamukwatako nannyumiza n'agamba nti Bukenya yali bwati naye kaakati n'akula n'ategeerekeka mugwa abasomesa abalala bonna kyobagamba bayingire batandike mpolampola bagende nga bongerako ku madaala kye tuyita upgrade kyekyo kakati gwe kyava ku kino obanga tewakola kwongerako nnyo era nafuba okutuuka bwe nfumulidde twayitibwanga Vanakyula teacher nenfuba nenzirayo ku college ne banfuula grade 2 waliwo ddaala erya Vanakyula teacher seno badde manyi nti wafuluma butereevu nga grade 2 ofuluma nga Vanakyula teacher nondayo nosoma grade 2 kati wewagira grade 3 awo nenkomaawo baba tulaba obusomesa omwana kati bw'aba nti omutwe gukyakola tebukoma era kyembagamba wewaawo abaana babunyooma lwa kintu kimu sente ki ntono naye omwana bwe yeeguleedinga kwegga n'atawummula ayinza okufuuka ate omuntu ategerekeka ate ekirala bulimu
ekyobutege bube ekyamagezi kubanga bwe babeera awo oba mukuŋŋaanyi mu kakiiko nga kakati abaami bano bwe bakuŋŋaanyi wano olugira ekintu ky'omusomesa byaba atuwandiikira ebintu ebyo wano waliwo omusomesa alijudda mumuyita ajja atandika okuwandiika bino musomesa yaba atuwandiikira ebyo kakati obusomesa kintu kikulu kyembawa tewenyooma busente butono ku mulembe guno kubanga twatandikiranga ebintu bigula bulungi sente nga ntono naye ng'ebintu bigula bulungi naye abasomesa abakakati bafuna sente nyingi ezanifuniddwa n'abasiniya aba pulayimale kati zebafuna zafunibwanga basiniya naye tezimala olw'okuba ebintu bigulawa waggulu naye kiki kyotolerabira mu bulamu bwonoga kino siri kyerabira kubanga biteekeddwa kwa bya mirundi ebiri wabaawo ekirungi noga kino siri kyerabira n'ekibi yatubuulire ekibi kyotolerabira abalambuzi bagenda ne bajjendejje nga tugenda okufuluma mu bubuuzo obusigaddeyo nga saategedde nako ki nze principal nzego yasuulako okugenda okugira ki okubalaga ebyoluganda nti bazze naye ogenda kusomesa luganda nga sibigize nempapa nenkola ki nempulira nga entidde ninga atayimiriranga kola mu baana lisi byetegekedde naye ere katonda nga akutegekedde ekintu omusajja yambuuza ebibuuzo ate nga tebiriimu kubanga yagamba ti ekintu okugamba nti mu butabo obwoluganda nti ente za omusajja mwerabidde ente za gundi zaali zikwata entimba n'emigadde mpaamu amakulu kitegeeza ki ne mugamba nti zaali mpitirivu obungi okukwata ntimba n'emigadde nambuuza ekirala ebibuuzo nga 3 era yagiramu nti jangu tufulume biwedde kati ekyo kibi ekyo kyali kitiisa kyantiisa kirungi kikyoga kino siri kyerabira ekirungi kyesigenda kwerabira batukolera kapate abayise yayitibwanga primary living examination ne batukolera abazadde ne batukolera kapate ne bangulira n'ekiteeteeyi ekipya ne bannanga ate bannanga abalala ne bajjanga bebamu nga tebayambadde na bulungi naye nze nga ndi wa kitalo nnyo kale sigenda kukyerabira nakyo well okay abatulaba ku Agida Live oyo ye musomesa saabasomesa naye bandoza ne waba omukyala asigala na saabasomesa oba n'abasomesa munampabulamu omukulu mugambe Beka ow'entanda ya Agida onoyongera okumpabulaawo ku nsonga eyo naye nga gwe tuli naye tova Agida Live tokumawo n'ekitundu ekisembayo tukukulisayo mukuumula webuzibire extra wano Agida Live njala kusooka byonna okwebaza nnyo baganda baffe abali emitala amayanja mukulu Kibuka Brian ate njala kwebaza n'abala mwenna abali ebweru eggwanga ba following ebisonga zino omukyala Namulindwa Brenda webale nnyo okufollowinga buli kimwe kigenda maaso Agida Live ate wano mu ggwanga bangi nnyo abatugoberera omukulu Ntale Nassa na bonna mwebale nnyo buli agyekuumirako buli atugoberera buli kimu webale nnyo webale ddala twagala genda ku kitundu ekisembayo mu bulamu bw'omusomesa Tolfisa Kirita gwe tuli naye olunaku olwaleero mukulu twagala okusooka byonna weebazeeyo abantu kubanga wano mu bulamu bw'olimu wano okuva lwava mu busomesa olina emikwano mingi wano ne mulimu gw'ogaana bana egundi tukolaganye nnyo twagala abantu abo beebazeeko kubanga bwe baba tebakulaba abaana bawe bakulaba okusooka neebaza omukyala omusomesa Adolonika Nakato kubanga ndabiridde nnyo era buli kimbeerako oba ndi bulwadde ayanguya mangu okutambuza ki amawulire oba kufiirwa yabikira n'abantu gwe bayita Mukulu Nakato
neba omulala abamu bano bamanyi nti muganda usi muganda wekitegeeza mama anti abanzaala baŋŋonge maama wange era Kalule yali kojja wange yali eri Kyaggwe naye yafa yaŋŋamba eyo eriyo kojjaawo ayitibwa Bulasiyo Kalule era ofangayo okumunoonya ate ye yasooka okunoonya n'agamba Ezefazi Lutayo mumanyi namugamba yesebo omuyita otya kojjaawo nti kojjaawo nange eno mugomba nze kojjaawo kakati tukolaganye nnyo ye mukyala Jeni Wamala yazaala ono Jeni Wamala wano Wamanga Wamala Moses yes owa Rosimosi wano ekiriri wasola oyo naye anyambye nnyo era waliwo ebiseera nga mbulwa n'akokulya kakunoonya bunoonya n'atoola ku muwogo w'emmanga eyo ne bandeetera n'omulala omukyala simanyi linnya ly'ezzungu Nalukenge mukyala Sserwambala ebbali wali Maama Saafi n'omulala gwe neebaza ennyo Katonda kye yankolera okusanga Margaret Ndawula bwe twasomako naye Ndejje oyo naye nga bakyali mu bulamu n'Endawula nabo banyamba nnyo nga nzize eno ndi mupya nga simanyi naki simanyi na bantu sinnafuna na mikwano bandabirira nnyo ne kaakati omukyalo oyo lwakuba nti tetukyasobola kusemberagana buli lunaku okwogerako nze okubebbera okutuuka wali kizibu ate naye alina ebimukwata atandise naye okunafuwa naye omukyalo oyo naye mwebaza nnyo naye andabiridde tutegeeragana waliwo omulala kubanga nkimanyi bangi ate institutions ekkanisa nkolagana ye eryetya n'ekkanisa ekkanisa abantu bembadde nabo ku kkanisa abakulu nga tukolagana sinnafunawo kizibu kubo endobolo okyagiwa mu kyaki endobolo Mukama bwampaayo ne banseesaamu era njijjako akatono nkawaayo ng'era njijjukira kimu kyokka nti Mukama ondabiridde kubanga abaana bangi abazaaliddwa nga ndi kuno bazadde ne bannaabwe n'abaana ne bazaala kubanga mbala emyaka nga 5 gye mmaze kuno oba gisoba namu mujja kugibala najja 6 kakati tuli mu 2 mujja kugibala naye nga ndaba nkyewuunya okulaba nti be nasanga kuno abaana abatabamu baami bakulu bakyala bakulu nga ggwe nasanga tonnajja ku nsi kakati njagala nakugweno wansi ssebo bwe mba sikwekaliza nti yoyo njagala kugweno wansi ssebo kiki kale nga ekyo kinsanyusa nnyo mu mwoyo sibaawe ne nga nsanyusa olwakino kiki naye mu mwoyo ne nga ye Mukama ng'ondabiridde n'abaana be nasanga nga tebanazaalibwa bakuze ne be nasanga nga bato bakibaamu amise wajjaawo bonna wenguluwa n'ab'amaduuka abo nasanga batonamusobesaako mupi wano naye ng'omugamba n'okumugamba nti yimirira n'asigalawo kubanga kyana kyekyagala ebyo ate oluvannyuma nga tumugambye n'ayimirira oba asobeza n'atandika okubagalaza banne naye bwe bagiranga Ssewajje buno ne mbagamba anaayogera ku Ssewajje yajja okufuna omusango oba bamugambye kufunwa bweru ate ekiseera kyotamwagaliramu kufuluma bweru n'akola ki n'afuluma nebagwawuuya afulumye nobagamba anaayogera ku Ssewajje ye mukyamu kakati ate nadda n'akwata ebitabo nga namukiro kye yabadde akola mwakivuddeko dda kakati omwana ng'oyo si ye yekka waliwo n'abalala bakambwe naye oyo mujjukira nnyo yali mwana muzibu era taata we bwe twagenda okumubuuza emyaka gye n'agamba nti wa 14 netunga nti oba weerabidde nti 14 kubanga walingawo kaadi zetujjuza ogenda P1 tweyanziza twagala kukwebaza okusooka byonna okukkiriza ne tubeera naawe ebbanga lino lyonna okuba twatandise okutuusa kati oba oli awo wandibadde kati weebaze naye
kikulu nnyo nti abantu bangi nnyo bannagomba bannaffe betukiikiridde abadde bakuyoyanga baagala okulabako. Kale n'olw'ensonga eyo twagala okwebaza nti okukyalako okwo ku Agida Live TV y'abannagomba esookedde ddala embereberye kikulu nnyo era kizzeemu okuyaayaana n'okusaba kw'abannagomba bangi abali eyo abakutulaba. Batulaba ku Agida Live tubadde Mpenja wano ew'omukyala Tolofisa Kirita. Abaliyo ng'obadde oyaayaana okumulaba kaakano olwaleero okuyaanako tukuzzeemu. Njala kwebaza nnyo aba Insight Media kubanga obwedda bali ku kamera kuba twatandise mwattu obwedda emikono tegikka wansi. Njala kwebaza nnyo aba Alan Soft Media kubanga okumaliriza wano ekifaananyi bagenda kibanga bakibatuusaako butereevu nga kimaze okugiriinyizibwa obulungi ekikujyamu. Omukyala Maggie Butter owa Kyle Egypt lwaki sikwebaza olw'ennyambala ensembi zonteekamu mu kwambala kwange. Neebaza nnyo abali ebitala amayanja temuvaako. Nabukera Helen ali Dubai nyezo kawe boogedde ku mukyala Sewamba n'agamba onawe message n'aweereza oyo jjajja wange. Mwebale nnyo okufollowinga byonna ebigenda mu maaso. Tujja kubanga twongera okulabagana. Mbadde neerabidde omukulu Brian owa Gomba Pub kikulu nnyo kubanga tavaako. Omukulu transport manager atutambuza mu nsonga zino omukulu BNC ba George William. Webale nnyo webalire ddala byonna byokola. Mwebale nnyo mwedala tujja kuba twongera okulabagana ku mulundi omulala ate nga tukuletedde omugenyi omulala kkiriza obagaana nti okusaba kwammwe kiba kiragiro gye tuli. Nze Senkubuge Rogers Tebiteno omuzadde tazaawa one of the best MCs in East and Central Africa. Ai Katonda wangaaza matumpaggwa. Twebaze Mukama mujje wano mwayi mujjawo Mukama ataggwawo. Tukwebaza olw'abaana bano kubanga ate sina baana bazzukulu okuva mu nnaku zompadde z'okunsi kuno. Nkwebaza olw'okubasobozesa okuyiga emirimu egifaanana bwe giti. Nkwebaza olw'okulondoola okunjijukira nange bandageko eri ensi zaani alabika eri ensi kiki kyenkoze naye Mukama obatambuzizza n'emirembe nga nabadde mbavuddeko nti bali kulyabwe tebakyazze wano naye nyobaleeta era kaakati nga basimbula wano obatambuze n'emirembe beeyongere Mukama okukolera eggwanga n'okukuweereza bakole n'ebisinga awo mu linnya lyo Yesu Kristo omulokozi wange. Amiina. Kata Mukama waffe Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okuseekuma kwa Mulungu Mukama abakulembere sirina kirina bategekedde essaala ogituwadde. Lino ly'essomero omusomesa Kirita lyayogerako lyasinga okusomesaamu emyaka emingi. Atugambye yasomesaawo okuva mu mwaka ogw'65 okutuuka lyawummula mu 98 era likodi ziraga nti lino ly'essomero ye musomesa akyasinze okusomesa emyaka emingi mu ssomero lino. Tuze tusisinkana abantu ab'enjawulo abamu ku musomesa Kirita Tolofisa gwe tukyalira bakonyeeko. Wano nno we tuli ye mukyala Ndawula gwayogeddeko. Ayogedde ku musomesa Margaret Ndawula nti naye ali musomesa nga ye nayogera nnyo ku muntu oyo. Mama Ndawula mukulu Kirita gwe omwogerako ki? Atano munana ngandi mukola kala akuze nkuze mukolaki ngomulaba nali ndi wana ate ne bamuleta empenja ngati wasooka kumulaba atanaba kujja wano asomesa demonstration gwate ng'olwosoma ngasoma kati bannajja wano oluvannyuma ate naye bamuleta naye mukulu Kirita omwogerako oti embeera ze ziri zitya okuva lwebbanga lyobadde lyomaze ng'omulaba? Mukazi wa mirembe nnyo
talina nnyo biki bigambo bibitono agenda mpola mpola. Okay. Waliwo olunaku lumu oyinza okugamba nti alinayo kye yakola mu nsi kyoga nti mukulu kita lumu yakola kino sirikyerabira. Omanye ekintu ekyo kizibu. Oyinza okugamba sirikyerabira nga kirungi nga yakola ekirungi, ayinza okugamba sirikyerabira nga ate yakola ekibi. Kale tewaliwo nnyo kiri awo. Tewaliwo nnyo nze kyendaba kyenda nti siyinza kukyerabira. Okujjako omukwano gwaffe gwe tutambulidde. Ogwo sigwerabira kuba simulinaako nsobi ate naye talinaako nsobi. Era bw'atugambye. Kale abatulaba ku Agida Live, ono ye mukyala Ndawula Margaret, omugenyi waffe mu Wizibide Extra gwayogeddeko era gwajuliza. Tuli ba mukisa nnyo nti y'omu ku abo abatono tusobodde okufunako oli baakonyeeko. Tukwebaza buli atugoberedde okuba we twatandise okutuusa ate ne kati. Eno we Wizibide Extra, nze Ssenkugire Rogers Tebiteno omuzadde tazaawa. Insight Media tembeerabira, Awansoft Media, ate tujja kusinkana ate olulala. Mwebanyobe ddala, temuva ku Agida Live.